eriyo omukyala yali ayambala hijabu ayebiikirira kyatuuka ekiseera yaba nga takeebiikirira empalirizibwa omubuuzaako ensonga yakoba nti yafunaku omuvubuka nga musiraamu ng'asoma ni Qur'an yamubisa bubi ino yamutamya abasiraamu so yakoba nti Katonda yamuleetera omusaada nga ti musiraamu yakoba nti so ye yagumiikiriza naye yalifunamu emirembe kyo kitegeeza nti emisango gyonna gira eri musiraamu ole oba nono ye naafunaku era mukazi ono azira kutegeera omukazi ono azira ki kutegeera busiraamu bw'aba afumbiddwa oyo oli omusajja n'akuyisa bubi kitegeeza ate va mu busiraamu olw'okuba ofunye omusajja omulala eno ddiini yo olina ogifaako oli bw'aba yakuyisa bubi ajja kufuna omusango eri ani eri Allah naye gwe kuuma eddiini yo ekagamba nti nfunye atali musiraamu agenda kundabirira ampa emirembe ate nga weggyeko ne hijaabu ekyabakyala kye beekwasa tekiriyo kijja bayingiza omuliro kikyamu kuuma eddiini yo omusajja ne bwakuyisa atya tegerekisi kiringa era abakyala abamu beeyogeza abasiraamu bawasa nnyo saagala kusheyalinga naki teriiyo ku nsi kuno musajja ng'obutonde bwe Allah yabutonda nga bwa mukyalo oyo ng'oli mulwadde teriiyo musajja abeera na mukyalo omu mu butonde okuggyako ng'oliko ekikyamu naye bw'otabaako kikyamu Katonda okugamba abasajja bawase 2 3 4 yasinga otumanya si mmwe mumanyi Allah era mmwe temwemanyi atumanyi yani ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir kujo ngoliko kikyamu liko majini malongo niyo musajja mu butonde bwe kujo nga mulwadde hatta ne bwaba mulwadde era yegomba omukyalo omuki omulala ebirowozera biba bitunulira omulala kaite babulimba mbu abasiraamu bawasa nnyo ngenze mbali abatawasa nnyo ba pastor nabo bennyini balina abakazi wano muchacha atongoza atya omu naye ng'ebbali alina layini balina musanvu kajembaga nteriyo obutonde bwa musajja bumutuma eri mukyala atya era omukyala bw'abeera awo ng'alaba bbaawo amuliko bwombwati ye nga kyalaba bw'atabaako majinne bw'atabanga mulwadde tegerekisi akukiitinga somewhere tebakulimba obutonde bwaffe Allah bwatu bwe yabutonda okujjako ng'oŋŋambe nti akuze emyaka eyo ayingidde ensango ebyabakazi yabikola ki naye omuntu gwe bayita omuki omusajja ojja ng'oliko majini malongo otherwise sinnakulabako mu nsi. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bibuuzo kindi 2 3 maze. Sheikh, barakallahu fiikum. Sheikh, waliwo omusajja oba mukwano gwange si musiraamu yambuuza ekibuuzo naye nga sina ngeri gye nnyinza kukimunyonnyola bulungi. Omusajja muveeko yambuuza nti we batubuuza nti Allah yaani titubagamba nti gye tusoma aya ya Qur'an egamba nti kul huwallahu ahad. N'amala n'agamba nti lwaki ye Allah bw'aba nga yeeyogerako mu Qur'an waliwo watuuka n'agamba ffe ate nga tugamba nti Allah ali atya naye nga ate ye mu Qur'an agamba twabatumira. But what is your question? Lwaki mu Qur'an yagamba nti ekyo Allah akikozesa mu Qur'an kyoga nti ffe mu mbeera yakwewa kitiibwa nakwegulumiza ekyo hatta ne mu lulimi lwaffe gye kiri tusanyusa obbalaba ate ng'oli otya nambuuza ekirala. Naam.